Mukalu Boniface nga nze omukulu w'essomero lya Seeta High School Mukono oluusi gye muyita Mbalala. Olwaleero essanyu lye tulina lya mu Kiwagonja okubeera nti abazadde baffe emyaka 4 bugattako n'ogwa COVID, emyaka 5 bakwata abaana baabwe ng'ensigo ne bazitukwasa ne tuziteeketeeke okubeera nti zibala ebibala. Era olunaku olwaleero ebibuuzo bya siniya ey'okuna bifulumye ng'ebibala mu 2. Twatuza abaana 241 era abaana 225 bonna nga bayitidde mu ddaala erisooka, abalala bonna bayitidde mu ddaala eryokubiri. Tulina abaana abasukka 20 abali wakati wa obubonero 8 ne 10 era nga twagala okwebaza Katonda olwammwe abazadde abatwesigisa ne mutuwa abaana bammwe abo mu Seeta High Schools ne tubateekateeka okubeera abakulembeze abalungi ab'enkya. Ate era ne twebaza Katonda kubanga ensigo bw'ogikwata n'ogissa mu ttaka oba togirinaako maanyi kubeera nti egenda kumera etya, bibala ki byenaabala, naye bw'omala okugissaamu n'odda ku ssaala n'osaba ne weesiga Katonda era n'okola omulimu gwo ogw'okufukirira, kubanga ffe omulimu ogwaffe gwa kufukirira nsigo eno, okugitemeraatemera. Emirimu gyonna gye tukola ffe ng'abasomesa, ba directors, abazadde be beesigisa n'ensimbi amasomero gaffe ezigatambuza, nammwe abazadde omulimu gwe tukola n'abantu abalala bonna be tukwatiza wamu okulaba nti tuteekateeka abaana bano, omulimu gwaffe gwonna ffe gwakulaba nti twongera okuteekateeka ground ensigo eno mwe tugitadde esobole okubala ebibala. Naye twagala okwebaza Katonda olw'ekyamagero ky'atuwa.